Balayi bagagano TV tuli wano ku Saza Kyaggwe nga egenda okutimpula ababulemezi gwe ali wano omulabi wa Gagano TV. Abantu bangi abawagizi bangi bazze okulaba ki ekigenda mu maaso. Baba leero ogenda kutimpula golu mmeka? Wano teri awona. Tuyinza omukuba tumba tumuyambe tumukuba nnya. Wana kutimpula tekisoboka ago gaba mawulire ga ntiisa. Bulemezi ejide ezeze kusadakiro lyaffe tesobola kujja wini wano era besibe bbiri. Awo be bawagizi ba Kyaggwe bawera bagamba tekisoboka okufa n'obutanyagwa balina okuba omuntu bagenda mutimpula nga we gwali mu kuguli omulundi. Tebasobola kuba bulemezi egenda goba golo 2-0 kochi twamugoba w'ebisiraani kochi lewo twamugoba ate twamuba walwansonga emu lewo walunkulu omugamba abasambi abasobola osamba omupira yeta abateeka yateekayo bayagala okitegedde ate omusambi tamuwa namba gyalina kusamba namba 9 atamuteeka mu namba 7 mazeeko kuyimbawa amagezi yagaleka tanatukawe galirewo tuze tumazeeko omulambo okujewa ono mulambo bulemezi yawedde lese bulemezi ye buli ajja tumulya buli buli ajja tumulya buli wano tewali addayo omulambo ngujeri bulemezi twamusanze yafa tumuzuukudde tuze kumuteeka ikateeka amaziika gena ndyaye muganda wange wangi baba ono bulemezi wa wiiki 2 emabega kati kazze tumulage ekyokukola katugende waggulu kale banange ogwo mulambo omusajja aleese omulambo agamba nti no bawedde abasajja bagamba bagenda kukuba n'omulambo tekibangawo neyasooka naye yayogera waatyo okakana nga tumukubye nga tumugaramiza guno omulambo mukazi era bulemezi agenda kutuwoomera nnyo omulambo omukazi. Abalabi ba Gagano TV oyo gwole omutenzi gwe twafunye mu mpya butono katono waddala mupya n'amalako ne Kyaggwe mpulira nti basoose kusera abasobola kuba gye yava basoose kusera bwe bamanyi ntimba kikola abasabwe ono kochi butono katono mwamugoba aze bakuba kubajja ku likodi ekimu naye fitness yetukubya abasambi bulemezi ne Kyaggwe bonna kyekimu naye just fitness yebadde etukubya fitness ebaddewo eri down naye kati twafunye kochi alina fitness ennungi era tomanya nti Kyaggwe tugenda gigoba. Abo be bawagizi ba bulemezi bo bawera bagamba nti bagenda kugoba bagenda kukuba Kyaggwe naye egamba egenda kutimpula abasajja baayo beewulira. Omupiira gwa leero kyengulabyeko gugenda kubeera gw'amaanyi. Ekisooka nze ndi we bulemezi Kyaggwe gwe nkyalidde